waliwo messages zitingana nga waliwo okulimbalimba abavubuka mbuno bagenda basomesa emirimu egy'emikono mbu zino engalo zemulaba zigadinze enjuba enkubamu temulowooza mbu ki njagala esooka eyitewo oba eyiseewo ekyaliwo. So baagala abantu abavubuka 9 akantu ako ndowooza mwakawuliddeko bwemba temunnakawulirako njagala okugamba abavubuka baffe mwebereremu bino ebintu babatwala mu Muhoozi project tewali walala we babatwala mu Muhoozi project. Balamusiza basewale banyabo abakungu ba Ssaabasajja Kabaka mu Kawempe division Mituba 5 owulira gye bayitira embeba za okuyita mu bbanga lyonna lye tuyiseemu mu byonna bye tuyiseemu Mukama n'atusobozesa. Ensonga empisizaako wano nzira kuba sikolangawo ku audio naye leero ndabye nga kyetaagisa kwe kujja okubategeeza mu butongole nti ekibiina kyaffe ekya Uganda Red Cross mu branch ya Kampala ey'omu Mambuka nga gye tuyita Kampala North Branch. Mu kimanyi bulungi Kampala North Branch etwala divisions zino wammanga omuli Kawempe, omuli Nansana, omuli Nabweru, omuli Gombe ne Busukuma nga area Kampala North Branch gyetwala. Zizano okubategeeza nti tulina bannaffe betukolagana nabo ab'enjawulo ba partners betukola nabo muli babayita ba Innovations Uganda nga bannaffe abatutaddemu ssente tunoonya abavubuka yonna gye bali baagala okutraininga abavubuka 9 mu bintu bino wammanga. Baagala okutraininga abavubuka 9 mu agribusiness, abavubuka 9 mu food processing, abavubuka 9 mu hairdressing, abavubuka 9 mu phone repairs, abavubuka 9 mu digital marketing, abavubuka 9 mu carpentry. Kati waddira 9 times 5 rather 9 times 6 tulabika tugendanga mu 54 which is abavubuka ebyo audio bitandise okutambula wonna. 1 bakulembeza Ssaabasajja Kabaka, bakulembeza Red Cross, ebyo byonna byakulimba. Buli lwe tuba tugenda, buli lwe tuba tutuuka mu budde bwe buti batandika okudivertinga abavubuka. Mujjukira 2021 Dr. Tiamale bwe yavaayo simanyi mbuno ayigiriza abavubuka simanyi basinkana ku hoteli ya wali bagiyita batya eyo mu Kikoni wali wammanga bagiyita batya hoteli yo mu Kikoni wali bagiyita batya maama mu Kikoni awo wansi waliwo hoteli ennene bagiyita batya envudde mu mutwe simanyi mbuno abasomesa simanyi ebyomubiki simanyi ebyebiki mubijjukira eri wammanju wa Garden Courts I think. So buli batandise bwe bakutwala babatwala kuba divertinga. Mujjukira waliwo omwami eri wammanju wa Chezi ne bw'oyitawo ku Chezi otuuka kweyo hoteli ng'owoteddawo ku Chezi n'ogenda mu maaso awo ng'ovudde ku kapoliisi k'omu Kikoni akaakawo wansi. Waliwo omwana gwe bayita MC Bin yatugamba abajjukira MC Bin yatugamba bayita abavubuka bwe batyo mu bintu ebyo mbuno bagenda bayigiriza bya mikono
ne babatwala yes G1 si G1 naawe G1 ere Lubaga road naye gwe mwe muloza nze nerabira Kampala G1 eri Lubaga road wamma gwe wulira babayita ne babatwala mu bintu ebyo gundi bagenda okutuukayo nga babaleetedde Magi Kigozi babaleetedde Kazimba Mugalu nga babasomesa kwagala Museveni n'okuwagira Museveni be batwala okusomesa eby'omu mutwe so ne kakati biba bagudde mbu abaana 9 buli kyalo baagalako abantu 9 batujjukira kati mbuno simanye bulali emirimu ngongongong'o Ssaabasajja Kabaka ngongongong'o so wamma temugendayo batusuula ffe twagala bajja mu buyinza twekolere ku nsonga zaffe ebyo nabyo mbimaze akaka audio kawanvu sijja kamalayo wano nja kabakubira enkya bwe munaaba mwagadde tomorrow tujja byongerayo kasitamba suniddeko katono ekirala ekiriwo kiki ekirala kye nandiyogeddeko kiki bingi naye bwenna bigendamu nja kuyiikibwa omwoyo wa politics agende andeetere wano zibu ndokingire mu politics mbadde ndi awo nga zireeta bujingo abantu abo bamanyi bulungi ebintu bye batukoze bwolaba video bujingo gyakoze bwolaba ebigambo bujingo byayogera kati awo kannekonewo katono ndyoke ngende empumbe wumbe wiki naye musoke muwulire ebigambo bino bujingo byayogedde kati ekigere mwongere ekigere muteekeko ekigere munyweze ekigere temujjako awo we muli temuvaawo njagala owulire ebigambo bino nga bw'obisengejja otegeere we bali ne we batuwulira era singa ffena tukkaanya ku mirembe at least ye patriotism YouTube aba YouTube twabaleseewa banange YouTube mwefuge temuddamu kuvaako ekyo ekibiina ekyobannakyewa era singa ffena tukkaanya ku mirembe at least ye patriotism uliro obunafu ekibiina ekyobannakyewa Jeno Muhoozi Kainerugaba CDF kyakulira abantu okwagala eggwanga lyabwe. Patriotic League of Uganda is about patriotism, loving your nation, loving the people who dwell in your nation, praying, wishing well to everyone. Ekibuga eggwanga mulisabira emirembe. Uso yagala likyuka yagala bikyuka ebintu biteekwa okukyuka bino biteekwa okukyuka bisobola okukyuka naye gwe n'otosimatuka ne bwabawo okukyuka kuteekwa okuba nga kwa mirembe. Ani yagaana emirembe? Fe abakkiriza mu patriotism oba nkyogere open fe abawagira Jeno Muhoozi Kainerugaba kye tusinga okwagala emabega wa byonna ye peaceful transition. Jeno Yoweri Kaguta Museveni ekiseera nga kituuse ng'akwasa obuyinza Jeno Muhoozi Kainerugaba awo we wali ekinyusa awo emirembe. Muwulire omutima gwe gubeera mugumu. Owulira omutima gwe gubeera mugumu nti ono omwana talina kyagenda kumbonyaabonya. kati ne bwenkomaawo owulidde abo abasajja
Museveni omutima gumuba wamu nti omwana tajja kumbonyabonya. Museveni abadde atukulembera lwaki atya okuwa obuyinza omuntu mulala, lwaki ayagala bukwasa mutabani we. Okimanyi nti abo abantu bye batukola babimanyi, balwana buyinza kusigala mu ngalo zaabwe basigale nga batunyigiriza, ng'abanyigiriza banyigiriza era basigale nga be banyigiriza, n'abanyigirizibwa tusigale nga ffe abanyigirizibwa. Uhuru bwe yakutte obuyinza n'abuwa omuntu omulala atali wa famire ye, tali ye Kenya. Museveni atyaki. Ekirala, ife twaganako peaceful transfer of power. Lwaki peaceful transfer of power mmwe gye mwagala ngeri mu nnyumba yammwe buli Munnayuganda yongeza omuliro bino ebisajja bituwulira lwakwetusirwaza. Bujinga alina message gy'ayagala oyisaawo, naye obunnanfuusa obumujjudde n'ebigambo alwana nabyo, oba njogere ntya, oba nkyogere nga bwe kiri, oba ne bye boogera batyo byogera. Batyo bwogera. Tanzania obuyinza buzze bukyuka budda mu nnyumba ya Nyerere. Mukapa bwe yavaawo yakwasa mutabani we. Hasani Mwinyi bwe yavaako yakwasa mutabani we. Bonna bavuddeko bwe bavaako bakwasa batabani baabwe. Museveni lwaki atya omuntu omulala okukwata obuyinza? Awe wali firimu bannayuganda buli omu yongeza omuliro. Mwongeza omuliro tulage embwa z'Abanyarwanda zino. Bye baatukola babimanyi. Buli kye baatukola bamanyi kye baatukola, era bamanyi nti abantu banyiivu. Kati Bujingo ntwala omukisa guno okukubuulira. Ebyo byogamba ensi eyinza okyuka naye nga toliiwo. Ndi mwana wa nnyoko. Tuli baana ba nnyoko. Oba tetubaawo tulekeyo kasita obuyinza bukyuka totumanyira. Mwatutta byaggwa. Abanyarwanda akaliro batandise okukawulira. Banoonya engeri gye basigale n'emirembe mu ggwanga erya Uganda gye basobedde. Batandise okwekwata ku busuulu nga baleeta bye bayita bannaddiini bazzeemu abantu emitima egyagala eggwanga lyabwe. Bakimanyi bulungi nti bannayuganda eggwanga balikyaye. Bwe wabaawo ekiguddewo wakiri bagamba oba tulifiirwe. Basobola okukola buli ekisoboka nga tebatidde. Batandise okuleeta abantu nga bano bapasita Bujingo bakuute akadingidi mu ndiga zaabwe, bo basobola okulaba nga bakkakkanya emitima gy'abannayuganda baleme kusalawo okubaako kye bakola. Museveni akakasa nti obukoowu bwawulira busikwa kuno. Kitegeeza naye obukulembeze bukooye takyalina kyakukola. Wabula bwakubyamu nti naye sirina gwe ngenda kulekawo. Bwakubyamu nti obuyinza singa mbuwa bannayuganda banampisa batya mu ggwanga lye mbabonyabonyereza okumala emyaka 4. Ye banayisa batya abantu baffe bwe tubadde tubanyigiriza. Kyova olaba nti balwana batusibako omwana waabwe wadde nga talina kyasobola. Naye bwe bagezaako mmotoka kaatikako nti tumwagale lwampaka asobole okukwata obuyinza, kuba bakimanyi yagenda obbaweezaako, yagenda obbawa emirembe bafune banywa ku luzzi. Singa omuntu omulala alina akwata obuyinza, abantu bano tebasobola kubona mirembe mu ggwanga Uganda. Babikola bakimanyi naye balemezzaamu n'okukola ebikolobero byabwe. Ekibatuukako bajja kyejjusa bokka kubanga mu buli ngeri eggwanga lito liteekwa okukyuka, oba baagala oba tebaagala. Pasikaali namugamba oyo we London mukazi we yazze n'awa speech bagimpeereza ne bangamba wire, naye abavubuka abannayuganda ni abagamba okuwasa Abanyarwanda. Mwalabye speech ya mukazi we? Sijja biyingiramu. Mwebale nnyo mwebale ddala okuwasa abakazi Abanyarwanda. Kale tugenze mukumbawumba wiiki kubanga ekintu ky'Obwakabaka kino njagala kinnyikire bulungi. Ndabye abannanfuusi nga basiigiriza akazigo ku nsonga ya Kabaka n'Obwakabaka. Naye leero tugenda bisoma mu Bayibuli. Ku Sande twatandika wiiki ku Sande n'ekyawandiikibwa ekyali mu Isaaya
essula 5 munnyo olunyolo lw'16 n'olw'17 wansi w'omutwe ogwali gugamba bwe guti nga tugamba abalabe ba Uganda akabano Abanyarwanda Museveni ne gurupu ye nga tubabuulira mazima nti tebasobola kuwangula Uganda, tebasobola kutwalako Uganda kubanga Uganda busika bw'Abannayuganda. Uganda tebangako busika bw'Abanyarwanda. Nga mu Bayibuli Yesaya yakiraba nga nabbi nti waliwo olutalo wajja kubaawo olutalo essaawa yonna olwa omuntu okulwanagana n'omuntu awatali nsonga ng'aweesa ebyokulwanyisa alwane naawe okutwalako obusika. Naye obusika bw'abo bannannyini busika ekimu ku busika buwanguzi nti era oyo alirwana naawe talisobola kukuwangula ne bwali weesa ebyokulwanyisa ebifaanana bitya naye ng'alwana kutwala kikyo nga gwe mutuufu tewali kyakulwanyisa kyali weesa ekiriraba omukisa. Era ne bwali bakututte mu kkooti tewali lulimi luliwoza naawe ne lukuwangula kubanga obwo bwe busika bwabo abakkiriza Katonda, obwo busika bw'abaana ba Katonda. So mu Bible and politics nga tulwanira eggwanga Uganda eryajja ne lizindibwa Abanyarwanda either nga tumanyi oba nga tetumanyi. Mu ndagaano ezaakolebwa bajjajjaffe bakabaka baffe weebuuza lwaki Ssekabaka Muteesa teyakola ndagaano ne Kabaka Wankole? Lwaki Ssekabaka wa Buganda teyakola ndagaano na Kabaka wa Kyoli? Lwaki agikola ne Kijeri Majambero w'e Rwanda? Era ne bakkanya nti anaakukwatako anaaba akutte ku nze semanyana ne bagatta omusaayi ogwabwe nga bakabaka ne bawanyisa ensolo ne bawanyisa ente buli omu nawa munne ente ate buli omu nawa munne embeerera ne yeebaka nayo ne bayingira mu ndagaano ey'obulabe ennyo ey'omutawaana ey'omusaayi. Kati bagezaako okuklayiminga obusika buno ku ndagaano ey'ekiwaanyi nti eya baagimenya kubanga tusobola tugamba nti bwe muba nga mwasalawo okukola naye endagaano nga yabwa Sseruganda abaana be mubonyaabonya baaki? Kubanga mmwe mwasooka okumenya endagaano eyo mukakkana ku Bannayuganda obatirimbula obatemula musuula emirambo ku kkubo mubakuba amasasi mubatemula mubattira ebintu mubattira ebisolo musawa ennimiro zaabwe mufuuyira ennimiro zaabwe obutwa ebintu byabwe ne bikala ne mukandula ensuku ne mukandula emmwanyi. Ebyo byali mu ndagaano gye mwalagana ne Ssekabaka Muteesa ne mwanguyirawo ng'obudde bukyali ne mubaka Ssekabaka ne mubaka Kabaka Mutebi mutabani we ne mufunira yawo omukazi Ssebudandi amuzaddemu awo abaana babano wuyo kati mumubonyaabonya musala amagezi okutula ku Namulondo ye. Kati olw'okuba mwamenya endagaano eyo yonna eri nullified, yonna eri null and void, naffe tetugenda gigoberera era tetugenda gisaamu kitibwa edda olunaku n'olu kubanga muli babi. Temwina lunaku lwe mugenda kutwala busika bwa Uganda. Uganda for Ugandans. Uganda for Ugandans. Amaanyi g'Abanyarwanda gabadde mu butabamanya. Okuva lwe twabamanya tubasobolera ddala kubanga tumanya amaanyi gaabwe we gali, tumanyi obusobozi bwabwe, tumanyi kye babadde beefuula nga kye beefuula si kye bali. Olwo lwali lunaku lwa Sande. Olunaku olwaddako olw'Emmande twali mu episode 2 ey'obusika ng'era tugamba Uganda for Ugandans. Busika bw'Abannayuganda si busika bw'Abanyarwanda. Ne tugenda mu Bagalatiya essula 3 olunnyo lw'16 otuuka ku lw'18
nga Bayibuli egamba obusika tebuweebwa amateeka, amateeka sige gagaba obusika. Obusika bwaliwo before nga amateeka tegannaba kujja, nga Mukama Katonda yennyini alayirira Ibulayimu obusika okusikisa Ibulayimu, Isaka ne Yakobo abaana be, era Mukama n'amusuubirizaawo ne mu kuwaayo saddaaka eri ebinyonyi gye byalya mu lubereberye 15-17 n'amubuulira byonna bwe biribeera nga amateeka tegannaba kujja. Bayibuli egamba ne wayita emyaka 4 amateeka ne galyoka gajja. Amateeka gasangawo obusika. Abanyarwanda bye bali mu kulwana okwekakaatika mu constitution ya Uganda. Constitution si yebawo obusika bwa Uganda. Obusika bwa Uganda kisuubizo. Kisuubizo ekya Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo aba Uganda. Twayongerako ekitabo kya Abefeso 1:9-12 nga Bayibuli eyogera bw'oba otwala obusika olina omuntu aba akuyunga ku busika obwo. Abakyoli balina okutwala ku busika bwa nnyaabwe Uganda oba obw'ensi yaabwe, kubanga bajjajja baabwe bali attached ku Uganda eyawamu. Abatoolo bwe batyo, Abaganda bwe batyo, Abasoga bwe batyo, amawanga gonna ag'omu Uganda bwe gatyo galina akalandira akabaleeta wano ku mmeeza ya Uganda. Abanyarwanda muva mwani mu ggwanga Uganda mulyoke mutwale ku busika bwa Uganda. Abefeso 1:9 okutuuka ku 12. Awo bwe twamala osobola okuddayo mu episode zino n'omanya ebirala ebisingakaawo, kuba kati mpumbawumba mpita mu bwangu ngende mu kigambo kya Katonda. Twadda mu episode 3 ey'obusika, Uganda for Ugandans part 3. Twasoma ebyawandiikibwa byali 4, ekyamateeka 2 olunyiriro olusooka otuuka ku 15, nga Mukama agamba Musa mutambule muyitaawo, naye ettaka eryo lirina bannyinibyo, ekyo ekitundu namala ddo kigabira bannammwe bali abaana ba Esawu. Temubakwatako, temubanyega ekigambo, temulya ebintu byabwe, temunywa amazzi gaabwe. Bwe muba mulina kye mukutteko ekyabwe mukisasule, mubawe ssente zaabwe mubasasule, temukwata ku kintu kyabwe ate temubanyega. Muyiteewo obuyisi mugende, kubanga eryo ettaka siriribawa yadde newankubadde mbaagala, siribawa ttaka eryo. Katonda yabeera mwenkanya ne ku Isirayiri, tagiwangako kitali kyayo. Nkugambye ng'ovudde mu bya Bayibuli, Abajju bwe baasaasaana bajja mu ggwanga lya Germany ne baseesera Germany ne babeera mu buli kimu mu Germany nga bw'olaba Abanyarwanda bwe bali mu Uganda, nga be bali mu administration, be bali mu buli kintu, be bali mu busawo, be bali mu buli kimu, nga Germany bagitutte. Ne batandika okwematiza munda mu bo nga bawulira basobola otwala Germany n'ebeera yaabwe ne basimba emirandira mu Germany. Wano mu nsi ey'omubiri tusoma kuyitira ng'omubi ne batubulira history, yitira biki? Mukama Katonda yennyini ye yasitula yitira n'asalasala Abajju n'abagoba mu Germany ne bafuna amagezi agadde ewaabwe. Germany y'aba Germany kasita bayingiramu ekirowoozo ky'okutwala Germany, omusajja yabasala n'alekawo katini akasobola okuddayo ewaabwe. Ne baagala obbaleeta e Uganda, Mukama yagaana, kuba tebakkirizibwa kutwala yadde yinki emu ku ttaka eritali lyabwe. Now ekyamateeka essuula 1 nga Mukama abagamba temukwatangako ku kintu ekitali kyammwe. Ku olwo twayongerako numbers, twayongerako ebyomumirembe essuula 2, ebyomumirembe ekyokubiri, 2 Chronicles chapter 20,
nga abaana ba Amoni bano Mukama be yagaana Isirayiri okukuba era negamba babasasule ate bo baasituka ne batambula ne bajja okukuba Isirayiri nga Isirayiri etuuse mu nsi ensuubize ebiseera ebyo bagenda bagolokokerako nga Yekosafaati ye kabaka wa Isirayiri Yekosafaati n'alangirira okusiba n'okusaba ne beeyiwa ku nguudo Bayibuli egamba yalangirira okusiba n'okusaba n'ayita abantu bonna abakyala abaana bonna ne basaaba evvu ne bayuza engoye zaabwe ne bagwa mu maaso ga Katonda ne bakabira Mukama ne bamugamba Yekosafaati n'ayimirira mu lujjudde lw'abantu n'agamba Mukama amagye gazze okunzinda ga mirundi 3 naye abantu bano gwe wabatugaana okubakuba omulundi guli lwe twali tuva mu ddungu lwe twali tuyita mu ddungu wagaana bajjajjaffe n'obagamba tebakwata ku bantu abo era tebabakwatako n'ebyabwe baabisasula lwaki bajja okutulumba nga balina ewaabwe nga ffe tetukwatangako ku byabwe Yekosafaati kabaka wa Isirayiri ye yakulembera olutabaalo n'agamba Mukama abantu abo tetwabakwatako bajjajjaffe baakiwulira kye wayogera era ne tubaleka naye baabano batulumbye Mukama n'agamba Yekosafaati kati ebigambo byogedde byonna mbiwulidde nze ngenda okulwanirira kulembeza abasinza Bayibuli egamba nti awo ekigambo kya Mukama ekigwa ku nnabbi omuto kyagwa ku nnabbi atalagulangako ne bakulembeza abasinza n'abatendereza ne bagenda nga basinza nga batendereza okugenda okulumba eri gye bali muganda wange bali batabukatabuka ne beefumita ebiso bano bagenda okutuuka ng'abaana ba Amoni n'abaani bonna nga beemazeewo so nga tulaba obwenkanya bwa Katonda wano twagamba Katonda tali fairly just Katonda ye chief justice omukulu mu nsi agaba ekyo kyennyini nabadde ndaba Sheikh Chiti yagambye temuddamu kubonaabona n'abo bantu Allah yasinga Allah ayina ensonga lwaki ayina ebintu bye yeesigalizanga bibye nga tawa muntu buyinza kubigaba nti olaba abo abantu Katonda abawulizaako obuyinza butono nnyo omuntu natta munno olw'okuba ekifo omuntu natta banne olw'okuba ayagala abeere mu buyinza ne mutabani waabeere mu buyinza n'akwata Nabukenya n'amulinnya asobole okutiisa abawala bonna olwasse Nabukenya atute tuleme kwogera ku ntebe kati senga Museveni ye yali alina switch ya oxygen mu Uganda nga yalina switch ya oxygen wa His Excellency Kyagulanyi kuba Katonda alina oxygen wo ne peesa lyo Museveni senga yanyiga dda amapeesa gaffe off Sheikh Chiti yagambye Katonda alina bye yeesigaliza nga byo yabigaba ebyo tayinza biwa mwana wa muntu bigaba Museveni ayimya n'agamba Kyagulanyi tajja kuddamu kukola mulimu gwonna wano mu Uganda naye olw'okuba si alina obuyinza obwo ate n'akomawo n'agamba Kyagulanyi alina ssente z'agabira abantu buli waayita n'abagabira ne bamugoberera ate atakola azijjawa Allah asigala ng'agabirira naye bannanga omuntu atawuliriza Sheikh Chiti owuliriza njiri yaani ya bugingo alina enjiri okakasa Pastor Chiti abuulira enjiri njagala muyite Pastor anyiige alokokere ddala naye bannange gwe musajja gwe n'omala olokoka gwe Pastor Chiti bannange bambi yali ajja mu kyaki n'abula yali ajja mu kyaki n'abulira mu muzikiti yagamba abo bonna bolaba baali bajja wa mutonzi waabwe ne babulira ku bbiri wali so mbu ne bagwa mu bayaaye ne babanyagulula Sheikh Chiti wamma wonna wooli nkutumidde bannange senga Museveni yali alina switch z'obulamu bwaffe nkukakasa lumbuye senga taliiwo olaba alwana muno nettaki ate oyo lumbuye ye senga yaggwawo dda nze nno tusobola okuddako eka ne mugamba oyu muntu oyu nguyu simbizi koko naye bambi lumbuye n'ensolo kirumbuye weekiri kyonna kigeze kyonna Museveni bimuluma ayagala lumbuye abeere nga aggwawo bugwi ligenda okujja nga linyiririra nga Museveni bimucoma
bimuchoma awulira achomeka naye talina buyinza bumukwatako senga ffenna yatuzikiza dda switch pwa 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 pwa. Sheikh Shiti yagambye Allah alina ebintu bye yeesigaliza nga byo takkiriza muntu kubigaba nga bibye gwe noosaaga. Ne tulaba engeri Mukama gye yateekateeka ebintu yagamba bw'atyo mu kitabo kya Numbers kuba kolo twasoma ebyandiikibwa bina. Mu Numbers chapter 35 verse 1 to 10 Mukama yagamba Musa nti Musa bw'otuukanga ewantu eyo kyekyo mu Joshua yasooka nakigamba Musa ozimbanga ebibuga ate obiteekanga ku ntikko n'oteekayo oteekangawo ng'ebibuga bino birabika n'ozimba refugee camps. Omuntu yenna bw'atemulanga munne nga tagenderedde oba atya naye bwadduka n'ayingirayo tomuwangayo mu rehabilitating abantu tebamugoba ne bamukwata ne bamutta. Alona Peter Sheikh Wile wannaawe ate njagala Sheikh kulokoka ate omulokole gwe n'amugamba abantu abo bwe bajjanga tobawangayo nga tujjukiza Abanyarwanda nti beetemaatema enkya neggulu okuva mu 1900 simanyi 2 simanyi 10 nga beetemaatema ne bajja mu Uganda ne basangawo ebibuga ne bayingira omwo ne tubataasa ne tubaweererera abaana ne tubayisa bulungi. Musa bw'ataatuuka mu Yoswa essula 2 Mukama addamu agamba Yoswa kuba Yoswa yali amaze oyingira ekibuga n'amugamba Yoswa waliwo ebintu bye nagambako Musa nawe kati nkikugamba zimba ebibuga ebyo bibeerewo abantu abo mubaanirizanga ne mubateeka omwo naye ekyo tekikuweesa busika. Twabataasa butaasa nga mwetemaatema tubayigiriza empisa ennungi tubayigiriza emitima emirungi ewammwe mwetemaatema nga muli basatu ba Luganda basatu omwadda ku munne wabula mwetemaatema baba twamu abamalawo bo ne bakkiriza ne musigala babiri mu reesi omuhutu n'omutuusi omwadda ku munne muyina olulimi lumu mu Rwanda temuyina lulimi lulala naye mwetemaatema nga muyina olulimi olu temuyinayo olulimi lulala. Uganda tuli ennimi 53 naye tuli mu mirembe buli omu bulaza wa munne tuli mu mirembe buli omu bulaza wa munne. Juzi Chief Justice ani yagamba Winidoro Abaganda be bampeeredde be banjize byonna Abaganda be banjigiriza empisa. Mau ali wali mukyoli bwe kakutanda n'ogenda mu mpaka z'engero ne Mau n'ebisoko akuvuma n'akulekayo. Mau amanyi Oluganda tomweteeka nako yagamba oyo omusajja Lukwago yakuza mutwe nga mmale neŋŋamba n'agamba oyo Bukenya alinga kitoogo talina mugongo empewo bwemufuuwangedde eno afuuwadde eno. Mukyoli ayogera Oluganda lw'otamanyi na muwendo. Ffe tuli mu Uganda tuli omuntu omu newankubadde tuli amawanga tribes 53 tewaliwo yali atemyetemye munne. N'olunaku lwe mwatulimba mbw abanyanya mbuna abakyoli baatutemaatema Abanyarwanda mmwe mwali mutemaatema abantu nga mubalimba mbuna abanyanya. Museveni yagamba yatandika okutabulatabula ekintu mu R6 cities awo wewali ekita abantu awo paka n'olwaleero. Olwaleero abanyanya tebakyaliwo tebalina mmundu wabula abantu bakyafa. Ani atutema ani atutta? Kale ayi Mukama njogere nange nziramu essala ya Nebukadduneya essala ya Yekosafaati yagamba Mukama abantu abo tetwabakola kibi kyonna bwe bayagala obuyambi twabubawa tetwesibangako mu nsi yaabwe kuba tetugyetaaga naye Mukama abantu abo batulumbye ne batukola bubi
kyenva nkukowola okwate nga bona akagabo oyimirire okutuyamba. Mukama nsaba ofuke mwoyo w'obutemu ku bannayuganda batemetema abanyarwanda mu linnya lya Yesu. N'Abafrika gwe wennyini obakuba amayinja. Genda osome ekitabo kya Yoswa essula 10. Katonda yenyigira mu lutalo nga Yoswa asalako abasajja emitwe, alina omwoyo gw'obutemu gumuyiikidde, n'asala abasajja agenda okulaba ng'enjuba ekkirira, n'agamba gwe enjuba gwe yimirira mu kiwonvu awo. Enjuba neeyimirira, n'asala abasajja. Katonda agenda okulaba nga sipiidi ya Yoswa temalaayo basajja, asala abasajja naye abasajja bangi bagaanye okuggwawo. Bayibuli egamba Katonda n'abakuba amayinja. Amayinja ne gava mu ggulu ne gakuba abasajja. Bayibuli egamba bagenda okutuuma emirambo, nga Katonda battisizza amayinja bangi okusinga Yoswa basazeeko emitwe. Nkowoola omwoyo w'obutemu ku bannayuganda, obuvumu n'okumalirira. Ate ne Katonda aggulewo eggulu akuba abanyarwanda amayinja. Katonda tiyakuba ku miisi, Katonda tiyakuba ekyamateeka essula 2 olunnyo olusooka paka ku 10. Tukomyewo Facebook. Ekyamateeka essula 2 olunnyo olusooka paka ku 15. Ebyomu mirembe essula 2 olunnyo olusooka paka ku 15. Numbers chapter 35 from verse 1 to 10. Joshua chapter 20 from verse 1 to 10. Then awo wetwakomya episodes z'obusika okujjako Mukama bw'anaaba yagadde okweyongerayo, tunazongerayo. Twazisoma 3. Then ku Lwokuna ne tusoma Olwokusatu twasoma ku bwenzi obw'ebyobufuzi oba obwenzi obw'okuva ku Katonda, nga Judges chapter 8 verse 33 ye yasooka okuki mu bubaka bwaffe buno, ye yasooka okukikonfaminga nti abantu bange bayenda nga bava ku Katonda ne bagenda mu bakatonda abalala. Bayibuli ekiyita bwenzi, era nga Katonda akiwalanira ddala okugenda mu bwenzi obw'okuva ku Katonda ono ow'eggulu n'ogenda ku Katonda omulala, nga tukompeyalinga eyo embeera ng'efaanagana n'abo Nuupu be yeesiga, n'ebawa kaadi, n'ebayinvestingamu, n'ebalwanirira, n'ebatuusaawo, ne bagenda ne bateetera ne Museveni. Obwo obwenzi Bayibuli egamba kwolwo twayongerako ekyawandiikibwa ekiri mu Bakolinso ekisooka essula 10, nga Pawulo agamba baganda bange saagala muleme kumanya bintu bino. Ebintu ebyo eby'obwenzi ebyo byaleetera abantu 2,013 okufa ne bafa lwa bwenzi mu ddungu. Bayenda ebintu eby'ekisirusiru Katonda n'abakongola bonna n'abamalawo, n'abalala n'abalumisa emisota, nga tuwoninga abantu abali mu bwenzi obw'ebyobufuzi. Mulina okukomya enkola eyo, mulina okukomya enkola eyo kubanga ne Katonda agikyawa. Era ku olwo twagendako mu kitabo kya Koseya ne tusoma Koseya essula esooka, essula ey'okubiri n'essula ey'okusatu. Nga Katonda bwe yalaba abaana ba Isirayiri nga bamuvuddeko awulira ekinugu kimutta ng'awulira akyomeka, n'ate nga ne bannabbi b'ebiseera ebyo waliwo nabbi Koseya, naye oba yali takoze bulungi mulimu gwe. Katonda n'ayagala okulaga Koseya ekiri mu mutima gwa Katonda, n'amugamba kati Koseya ogenda kukola bw'oti, ogenda genda owasa omukazi omwenzi. Genda ku street wali ku Lwokobba ojjewo Bad Black omuwase omuwulire. Nga wakamuwasa kyosooka okukola, oba omuwandiisiriza kampani oba omuwadde sente asooka kuzibba n'agenda aziya ne Ssentongo. Awo n'olyoka omanya Katonda kyawulira.
wosuubira nti ogenda kukoma weewako okulya muganda wange omusanga yagenze ogenda okulaba oti ogenda okulaba w'omusanze ng'omusajja addukedde eri ng'omukyala addukedde nomubuuza mukyala obadde naani naye bannange mukama namugamba ekyo kyempulira ekyo nkugambye omuzungu yaleeta omusimbi ng'amanyi afunye omukyala namubuulira namugamba nze n'okusoma saasoma namuzaayo asome namukolera nani Davisheya David and Sharita Davishiru simanyi Davishiru simanyi Davish what company a registered company fully registered. One of the directors is Badi Buraka nakwata omusimbi nagenda agulya ne Sentongo nolyoka otegeera mukama bwakutuma tugende wasa omukazi omwenzi n'otegeera bwekiri nkugambye abayinamu n'ebika yagamba wabula siryerabira omwana bamuyita Rabadaba mukyamu Rabadaba oyo yansigalamu naye n'omusambi w'omupiira Serumaga wakawe kale Serumaga nedda naye waliwo n'omulala waliwo n'egunji oyo Brian White ye waliwo simanyi Michael Mukula leero bebe kulu ye siba babala n'obbabala nkugambye bebe kulu yaleka ziwe na Muhammad najji wange naye nagenda okutuuka nga mugamba ne banaye bebe kulu mbuno olwaswala nagenda akuba oluyimba nabekaga katono kakankanya oba atawo nkwataganira wa nange simanyi eyo leka nveeyo nebe nawe tiwumbawumba wiiki uli ebintu byolimu kale genda mu linnya lya Yesu. Mukama nagamba Kose yagenda wasa omukazi omwenzi Kose yanakabira mukama namugamba naye mukama nangu omukazi kyankola namugamba ekyo kye munkola ekyo kyennyini ekyo kye munkola ekyo kye munkola kati genda ogambe Isirayiri nti ekyo kyempulira naye bwe banakomawo gyendi nange nja kudda gye bali. Badi Buraka ayogera mazima mu biseera bye eby'eddembe era Kase yatandika byogera gwe bebe kulu sirika toyogera na kigambo kyonna ko bebe kulu nawe kaba katono kakankanya niso Badi Buraka gamba talyerabira Rabadaba mukyamu ati gwe mwoyo gwa Kose ya gwe tulimu si gwe tulimu mukama yatuma Kose yagenda wasa omukazi omwenzi kati Kose nagenda okubuulira enjiri nga byabuulira abimanyi Kose nagenda okubuulira enjiri ng'obulumi abuyina kuva mu njuye Kose nabuulira enjiri nga abantu ababuulira ekintu ng'akiwulira nakugamba bwoba oyagala okubuulira enjiri ng'oyagala okusoma ekyawandiiko bw'okitegere tulamu eyo embeera bw'eba ssanyu buulira essanyu lyayo ng'olituddemu bw'oba oyagala okubuulira omukyala atalina mwana sooka otuule mu bulumi bwa Kaana nga tannaba kuzaala owulire nga Penina amubonyaabonya basula wamu Penina alina abaana Kaana talina mwana bw'oba toyagalangako omwana n'oba nga tonnamufuna tomanyi bulumi bwa Kaana bwe yalimu kati bw'oba oyagala okubuulira essanyu lya Kaana sooka otuule mu kifaananyi nga bakukubidde essimu ne bakugamba ye maama Ebeni akiggadde naye Mukama Katonda wange nawulira nga njagala kudduka nsimbulirewo ngenda okujjukira nga ne paasipooti yange ngenda okujjukira ng'ebintu ate contract ne mama gwomanyi kyekitegeeza kati tobyogera bwogezi ng'obiresaawo teyalina mwana bambi naye olwasaba Mukama n'amuwa omwana oba olina kyoleseeyo gwomanyi Saala okubeera nga talina mwana n'ayingira emyaka olaba mmwe obeera oyingira buyingiza 37 bannaye nga nkaddiye empeddewo myaka 37 nagamba embuno okaddiye basa kubanga kati era ngenda mwana mu 3 awana mu 3 era bannange tulabanga ekintu kigize ekintu gwomanyi obulumi Saala bwe yalimu
nayiya n'amagezi agage n'agamba genda ewoono omuwala azaale omwana omuleete ku bisambi byange omwana abeere wange. Akawala bwe kamala ofuna olubuto kye kakola Saala. Saala n'addayo mu maaso ga Katonda n'amugamba Mukama kale nnyinza okuba nakola ensobi naye twateesa abantu basatu ne Ibulayimu n'oyo omuwala naye omuwala neefuulidde kati Mukama kola bw'oti sala omusango ogw'ensonga wakati wange ne Agali kubanga nali manyi bw'anaazaala omwana kinaatowolokosa omutima gwange naye omwana ntandikiddewo okumbonyaabonya nga tannazaala. Naye gwe omanyi olunaku Saala lwe yasooka okukimanya nti nno ekintu kyagiza ekintu kubanga nze ndowoozaamu nga yakwata katesita n'agenda akatesitinga bw'ati agenda kuba nga kaleese obuntu bubiri naye ng'akamu tekalabika bulungi ng'akamu kakwafu naye akalasi kakwafu n'agamba Ibulayimu ngekana kantu kaba kategeeza ekintu kwa Ibulayimu nedda tebina nedda naawe laba kakano kakano akokubiri kakano namubuuza okakasa Saala nga dda bannange Saala tiyaddamu kubuuza balirwana ate oba obuuza baaki oba bakubuuza bakubuuze gamba kaakano naakatereka kati bw'oba toyingira ey'embeera bw'oba oyagala ogibuulira omuntu sooka ogiyingiremu ogibeere bw'onoogibuulira omuntu oli wamma nsabira omuntu yenna ali wano ng'oli mu kiseera ekyo ekyokwagala omwana akubuze naye ate gwe mu birowoozo byo olaba ng'emyaka egikuggwako olaba ng'ekiganye tekinnaba kugaana obwo obulumi Mukama abukwate abutayimuzingemu abukubiseemu abugabanyeemu abugatteko essanyu byonna bikwate akuwa essanyu ozaale omwana okiwulire n'ababadde bakusekeera bakiwulireko. Saala yatandika okwekuba enkondo ku myezi 2 ng'ayimirira bw'ati. Agali n'agamba ye nnyabo maama namukadde ate ali luno kati olwombu nno ki oba nno naataddeyo bigoye muganda wange nga Saala kyasirikidde yakimanyi. Saala okumanya yalumya abalabe be paka kuwulira bubi yayonsa omwana paka ku myaka 2 n'ekitundu ng'omulenzi takyayonkanga ebbeera aligaaya bugaaya. Soma Bayibuli. Nani ne Kaana yayonsa omwana paka omwana nga yeyajje ku bbeere gweva ku bino binne ebyaba Ebeni yayonka mama we namugamba kati kotandise oddira magenda mwaka gwawera nawe ngamba genda no mami nyunyu n'amujja ku nyunyu bali bayonka tebereza amuyisako okuyonka ebbere lya myaka 9 n'aliyonkera emyaka 2 n'ekitundu. You are joking. Wamma wenna ali eyonga oyina ekizibu ekyo Mukama ggulewo olubuto lwo ozaale omwana mu linnya lya Yesu. Nabbi Elisha yagamba omukazi nti bwebuti bwe bulibanga kampegano mu Bassekabaka ekyokubiri Sura 8 bwebuti bwe bulibanga kampegano emyezi bwe giritambula ne gikomawo ng'olwaleero oliba oyina omwana ku bisambi byo definitely byagenda otuuka nga alina omwana ku bisambi bye nga tomulereddeko muntu mulala nga wo wamma genda weesabire genda ogambe Mukama ng'omujuliza ebyawandiikibwa ebyo ng'omujuliza abantu abo. Jjo nagenze ne njogera ku kintu kya deliverance ne mbabuuza ani abagamba nti deliverance kuba kugwa na kuleekana na kukaaba. Waliwo yankalakase si wakanya deliverance mpakanya ebicupuli ebiri mu deliverance mpakanya okusuula abantu ebigo mpakanya okuba omuntu engwala n'agwa mpakanya okusindika omuntu mpakanya okugula omuntu ajja akaabe mbw'avuddeko emizimu ebyo byempakanya
nze siwakanyangako deliverance muganda wange waliwo omusajja ankedde nankalakata nange ne mukalakata kuba naye abadde ankalakasi nange ne mukalakata nze kalensi ejjumpa gye nkuddiza wamma wulira eyo nvuddeyo koseya mumaze twagenda mu Numbers chapter 13 from verse 1 to 10 wano twali tuwogera nti obunafu bwabwe obw'okulemerwa kwabwe ge maanyi gaffe abalala nga bagamba nti tetujja kusobola abalala nga bagamba nti no kizibu nnyo tetujja kisobola ffe tugambe nti tukisobola era tujja kisobola wano mu Numbers chapter 13 from verse 1 Mukama yakwata abaana ba Isirayiri n'abatuma bagende bakette ng'ayita mu Musa n'alonda abantu 40 gundi abantu 12 n'abawa ennaku 40 bagende bakette ensi ne bagenda ne bakette ensi ne bakomawo nga tebabakutte nga tewali waafunye ekintu ky'omuntu badda n'ebisago ne basobola okubeerayo ennaku 40 ne bajja ne bamalamu bannaabwe amaanyi mbu tetujja sobola kugendayo nga mwe 40 mugenze nga mwe 40 mugenze mugambe nti bwe mpuuga omaze okutuuka mu palamenti ne banno mutuuseyo ne mwenjoyinga wabula otugamba ate ffe okutuukayo tusooke tuzimbe ekibiina gwe watuukayo otyanga ekibiina si kizimbe mwe abaliyo mwatuukayo mutyanga ekibiina si kizimbe mwe bambega be twasindikayo ne mutuukayo ne mubatuulamu ne mulya ne ku birimba by'ensi eyo otugamba otyanga ate tusooke tudisimantolinga ekibiina simanyi ate tuzimbe ekibiina tokyayogera ne kugenda mu nsi nsuubizi oyogera ku kuzimba kibiina olina amagezi mu mutwe Bayibuli egamba Kolebu ne Yoswa ne bagamba no tusituke tugende obunafu bwabwe ge maanyi gaffe okutya kwabwe bwe buvumu bwaffe era twayongerako ekyawandiikibwa ky'Abakolinso 10 olunyiriro olusokotoka kule 15 nga Pawulo atuwoninga ku bwenzi atuwoninga ku bikolwa ebibi ebiyinza okutulemesa tufiire mu ddungu tuggwewo nange eyo nga nvayo nga ngenda mu Jowero otujjukire ayi Mukama Jowero 2:23 paka kwa 2:6 ne Isaaya 6:17 paka ku 19 Isaaya yakabira Mukama namugamba ffe tetusanyukangako we twalinga abagenda okusanyuka twakiberamu katono bwe kati kali katono omulabe waffe najja n'alinyirira buli kimu kyonna ne kiggwawo tetubangako na ssanyu kati mu Jowero Mukama n'agamba ngenda bajjukira n'amasogolero gammwe gajjule n'ebyaji byammwe bijjule ngenda baddiza ebyo akawuka akakyaka kalusejjera enzige byezaalya ngenda bibaddiza emirundi 2 kati olunaku lw'eggulo twabadde mu maanyi ag'omwoyo enkola y'ensi ey'omwoyo nga senga tuba tugikkiririzaamu nti mu Exodus chapter 7 Mukama yasooka n'akyusa Musa n'amufuula Katonda mulamba eri ekyo kyayimiriddemu ogenda otuuka mu kizibu Mukama asooka kukufuula Mukama w'ekyo ekizibu kati bw'otakitegeera ekizibu kikuwangula Mukama atukyusa n'atufuula bakatonda omuntu Mukama asobola okukufuula Katonda eri embeera Bayibuli egamba tuli bakatonda abatonda abasobola n'okutonda embeera yonna gye twagala Musa bwe yakizuula nti kati Katonda mulamba yatonda byonna bye yali ayagala mu nsi y'e Misiri amazzi n'agafuula omusaayi n'agaali mu firiji ne gafuuka omusaayi n'agaali mu kikopo ne gafuuka omusaayi buli nnyumba
enfuufu yonna n'agifuula ensekere omusenyu gwonna n'agufuula ensekere kubanga Mukama yali amaze omumufuula Katonda eri Falaawo nga Alooni ye nabbi we. So Mukama atufuula ekintu ekirala mu mbeera ze tuba twagala okuyitamu. Njagala okukulisaayo nnyo abalwanyi ababadde ne His Excellency okugenda okujjukira mulwanyi munnaffe Nabukenya. Mukama abawe omukisa. His Excellency ya emphasizing nnyo ekintu ky'oku okubeera n'empisa. Kubanga Museveni ayagala asooka atukyuse amannya erinnya lyaffe erya revolution ayagala ddikyusa libeere ly'abayaaye. Nkugambye omuntu bw'akukyusa erinnya akukozesa kyonna ky'ayagala. Ne Katonda bw'aba akukyusa asooka kukyusa linnya. Abaana bwe muba musoma CRE Senior 1 basookera ku lubereberye ssuula 12 Abraham oyo bamuseetinga ne kwesi 4. Mukama bwe yali ayagala okudiringa ne Abrahamu yasooka mukyusa linnya n'amugamba si gwe Abraham gwe Abrahamu ekitegeeza jjajja w'amawanga jjajja gwagenda okubeera entandikwa y'okukkiriza. Ne Sarayi kati takyali Sarayi ye Sara. Ne Katonda asooka kukyusa linnya asooka kukyusa kifaananyi. His Excellency bwe yali ayingira mu bintu bino Katonda yasooka mukyusa n'amuggyayo eri. Gye yabadde atulaga enkovu z'alina ku mikono yeebabulababula yenna. Naye Mukama yasooka n'amukyusa erinnya n'amugamba tokyali Bobi Wine the bad man. No, kati oli principle. Katonda asooka kukyusa linnya. Kyova olaba ne Museveni ayagala kusooka tukyusa linnya kutuye abayaaye abakozi b'effujjo. Nti Museveni bw'atuyingiza mu kakunizo kaako tukyusa erinnya atukola by'ayagala.